kati ye president wange ekyo kyo yakimaliriza dda kati vice president waffe naye Nubian naye akimaliriza kiba kitegeeza nze saabavubuka nange mu line awo nzija okitegeera tansonyimire kanzo ontiisa tobeera wa aki ezisukkeemu munnange yange ndiemu ndi musajja mu katuliki kuba tukimanyi nakyemalira atuyita mu bufumbo eno n'asobola okutujja ku mulamu eri kati tulina onnyweza natti eno ne tumulumba wali na mutima ekigendera ky'okugattibwa kuno kirimu ebyobufuzi. Of course fe buli kimu buli lunaku buli saawa buli ddakiika tulowooza kimu ne mu bufumbo wano tuba tulowooza ekyo kuba batuyita eno bwe bati kati naffe tubasookayo ne tunyweza bwe tuti okitegeera bw'osonga wali akitegedde akitegedde bw'ensonga wali era abakitegedde akitegedde nti batuyita eno kati naffe tulina okunyweza kati bw'aba avuddeko nze yabadde ali awo mu kkubo lyange kati nange kitegeeza nzija nange neenyweza eno ate tulimbe n'omutima gutya gumu. Why gwesinga okubeera at times ku frontier struggle gwe kibamu ebyobufuzi gwe ng'otulwisizza nnyo. Kati nze bakulu bange balina okunsookayo kati Nubian mukulu wange nze ate sobola kulaba mu bakulu bange maaso kati nange mba nze nga toto nina okusooka nitegereza bakulu bange bo bakola ki kati ye president wange ekyo kyo yakimaliriza dda kati vice president waffe naye Nubian naye akimaliriza kiba kitegeeza nze saabavubuka nange mu line awo nzija okitegeera tansonyimire kanzo ontiisa tobeera wa aki ezisukkeemu munnange yange ndiemu ndi musajja mu katuliki naye olw'okuba ndi musajja mukulembeze ate nga ffe abalina okubeera mu buyinza kati ffe tulina okuba nga ffe tukutte enkasi nga ffe bannayuganda abawamu we tubanga tujja okulembera eggwanga lyaffe singa bali bakulemberanga omuntu omu kiba kitegeeza nti kati nze nange nina okubanga buli ddiini yonna yonna nkola ki ntambulirayo kati mu Buyisiraamu bw'onsangayo oyinza olowooza ndi Haji Mulamba bw'onsanga eri ate oyinza olowooza ndi father naye ng'ate siri so mu mbeera bw'eti abagole baweeyo obubaka bwo obubaka okusookera ddala kwesigaŋŋana obutata mpuliziganya kubanga ekitta obwesigwa buli omutawuliziganya obwesigwa bukola ki buggwawo kuwuliziganya emirundi emingi ennyo kuwuliziganya kyekigambo ekimu kyensobola okubanga mbagamba ekisigadde buli kimu kijja kuba kitera bulungi nnyo wajja kubanga tewaliiwo atankana munne nga teyeesiga munne kyekyo sebo seeka katukwagaliza olunaku olulungi seeka Zaake wate watuyiseemu mu mbeera gye tukyabatuusaako ebigenda mu maaso byonna mu kugattibwa kw'abagole ababiri kyaddaaki Katonda asobozesezza teri nkuba gwe mukisa gw'osooka okulabira ddala wadde n'enkuba guba mukisa naye nga buli kimu kikyatambula bulungi nga bwe bakipulaninze. Wanatusinza eddala mu Paalamenti waliwo ye Commissioner Zaake Francis omubaka owa Etiana Municipality Deputy Chief Whip tebakweti akombadde nga kyewajinja Municipality buli kibuga kwetu kibuga Jinja woman member of Parliament Jinja City sibisobya addako mu Paalamenti be bakulira olukiiko lwaffe olukulu tulinawo Honorable Betty n'Amoze Bakireke ne Paalamenti wa Mukolo Municipality addako akulira akakiiko ye Honorable Joel Senyonyi Sekama wa National Unity Platform ate be ba Paalamenti wa Nakawa West ye chairman w'akakiiko ka Osase ono bwe baba sekera za gavumenti ono yabakwata era yabaleka yabakwata jeki eza ekisalo bakikubiiko addako wano mu protocol yaffe ya Parliament kanene Deputy Secretary General Party Honorable Isaac Kabanda ono ye mumanyi bulungi kubanga Paalamenti w'ekutambala addako mu protocol ya Paalamenti be baminisita tulinawo owa local government ez'ebitundu ng'ate mpaka we Wakiso Betty Etho Nalima tulinawo minisita w'ekibuga Kampala Alhaji Kawalya Abubeka tulinawo minisita w'abavubuka
n'abaana Frank Kabuye ow'Akasanga South manya wasindo kikuha tono Honorable Nyeko owa People Power Chasi okwagala member wa Makindye East Minister wa Security ne Presidency yatwala gavumenti ya Bobi Wine Twina Nabukera Hanifa member Parliament owa Mukono District Nateye Minister wa Human Rights edembe ly'obuntu za kunya kyatu lwemeze segirine ne Twina Barimwezo ye Minister w'eby'ettaka n'amayunga n'enkulaakulana n'ebibuga era byonna yabitwala ne Palamenti wa Nakawa East olw'omulangi mulungi tuyina akansogoni ya post bayinza okungoba Dr. Hildaman oyo Minisita wa Bamayivu ye Minisita wa Culture and Arts wate lwema okutaka omumanyi mulungi yajjayo amulimi akyambadde ono wamaanyi tuyina Minisita muwadaku nyingi ate nange atwala ne Bobi Wine olutusulamu ye Minisita waffe wa Foreign Affairs owalumbwe atakumye baminisita baweddeyo tulina Kayemba Solo ono ye Minisita waffe owa Sports ate yabadde chairman w'omukolo kisibe bantu n'okwogera my mandate is to introduce them as members of Parliament. Neka nsogere muganda wange Joyce Bagala ye Minister waffe owa Information and Anti-Corruption n'okulwanyisa obuli bw'eki okulwanyisa obubbi so obuli bw'enguzi ate Minister member Parliament wa Mityana kati kansogere muganda wange Geoffrey Mutaya mumumanyi bulungi nze kivumbi tugenze tuwerawera mu Parliament ate nga ye Minisita wa Kyotera Kakuto MP Kakuto Flavia ali chairperson w'abakyala Flavia Sekamira aliwa kale tuna wano akulembera abakyala mu National Unity Platform uweka sana tukola bayalina mbinyufu nyo ate nga atukiikiriramu ebyo bata IPU member Parliament owaka sana member of Parliament. People power, our power, NUP, everywhere. Serukenya jangua unaona rabo Serukenya wa Chakondo wa Makindye Sabagabo Mungure Konguda Chumira Seka wa Femunupu mu Parliament ye deputy wa imam wa Parliament member Parliament wa katika South Constituency Matovu was introducing Mugaga nyo Matovu wewa washiro South Mumani mungi yafia madade mshale wa mitanga Pira Wani Yadeo wa make-up Peter Senatina Cheka nina tenesi Olaida Rokungowa Member Parliament Wakatikamu North ono yajjayo Abraham Byandala Bobi we balikola mulimo omusekitale wange mu Buganda Caucus Nsanja Patrick Minister wa Tenjeru South MP Tony Minister wene yagala
nefa n'ebigambo ebyo lukambulize mugamba waffe parliament chief whip tumuyita kawo honorable mpuga wataba ono ye mugamba waffe honorable nambeshe oyo amatawatigamu tutwalako. Okay, tusinzidde ku kasozi Kibuli era nga tuli ku muzikiti wano wennyini. Omuzikiti ogw'ebyafaayo, omuzikiti oguze nga gugatta abafumbo ab'enjawulo. Tuze tubalaba nga bagattibwa wano wennyini. So lunaku olwaleero muganda waffe Nubian Lee olwaleero agattiddwa ne mwana munne, that is Saluha Muton, muganda waffe Febusi, ng'era officially bamaze okubeera nga ate bawoowebwa mu muzikiti wano. So bagenze mu kitabo ekyabyafaayo nga bwe bategeezeza mu kitabo kino so okujjukira kubamu kwabo abatutumufu abazze bagattibwa mu muzikiti wano, osobola okujjukira ku Momo 19 ne Dax Cartel, osobola okujjukira omukolo gwa Mama Fina, osobola okujjukira ku bantu bonna bonna ab'enjawulo bangi nnyo, naye ng'olwaleero lwankizo nti lwa Nubian Lee n'omukyala. Ku saidi ya Nubian Lee awerekeddwako that is omwami Sentamo Robert Kyagulanyi, amanyikiddwa nga Bobi Wine nga bestman, then ku saidi y'omukyala awerekeddwako omukyala Bobi oba mukyala wa Bobi Wine, era nga wulaba enteekateeka nanga ekyafaanana buli kimu wekigenda mu maaso n'okubanga kinyuma. Kaseera kalungi nnyo ab'emikwano ab'eŋŋanda bonna bawerekeddeko, amatali gavuga era nga mu mbeera eno ebisuubizo bigenze mu maaso. Njagala okwebaza omwami Ali Mawale Ali okuva e South Africa, omukolo guno agutaddemu amaanyi mangi nnyo, olaba nti buli kimu enteekateeka ne wali alaba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Then mu mbeera yemu njagala era okusalutinga security eze kusaidi ya Nubian Lee ekulembeddwamu that is Eddie Mutwe ne tiimu yonna yonna nabo banyumidde omukolo guno, ate ng'ekintu so far so good bakyakikwase mu mbeera eri professional ennyo. Mu mbeera yemu Fefe Busi naye anyumidde mu mbeera y'abaswahaba, era olaba nti embeera nnungi ebitagambika. Ku lunaku weruti nga ye muko olaba nti biba binyuma bunyumi mu mbeera eno nti muganda we aba atuuse ku makula wegati. Saluha yakanizibwa mu ddiini eno ey'Obusiraamu, tubategeeza nti emabegako awo mwamulaba nga asala eddiiro, era nga leero mu muzikiti wano Nubian Lee bamutegeezeza abeere nga ate afaayo okufuna omusomesa agenda okuba nga asomesa omukyala, ayongera okubeera nga ayongera okumanya eddiini ey'Obusiraamu, kuba eddiini ey'Obusiraamu ddiini nnungi naye ate si eddiini ennyangu ey'okuba nga ate omala gamanya, naye nga kyemulaba apparently ye photo moment. Photo moment ey'abako ey'abagole then n'ab'emikwano abawerekeddeko abantu bano. Njagala okusooka okumenya ku babaka ba parliament ab'enjawulo abazze okuli omukulu Francis Zaake ow'Emityana, omubaka omulonde ow'ekitundu kino kyennyini we tuli naye waali nnyo, then n'abalala, naye nga embeera yo nnungi nnyo. Abazadde saidi bombi obalaba nti kaseera kasanyu, kunyumirwa kwereere. Nze lujja eno ye Capital Music mu nteekateeka yonna yonna ey'okulaba nga tubatuusaako byonna ebigenda okubeera nga tebibeerawo ku mukolo guno ogwa Nubian Lee nga wasa mukyala we that is Muton Saluha muganda wa Fefe Busi. Fefe Busi gwengenda okubeera nga ate noonyaako mu maaso awambuulire asira mukaddi naye nga si kyatteeka, just njagala mubuuzabuuza olw'ensonga nti we mulabye nga yambadde mu mbeera ey'eddiini ey'Obusiraamu, ndabye nga ate omusajja anyumye ebitagambika. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.